olunaku lw'eggulo twabadde tuva ku kitebe olukiiko bwe lwawedde twabadde tulinayo olukiiko e Nakawa. Olukiiko lw'e Nakawa nga lwakunga era twabadde twolekera sayidi z'eruzira. Twavudde ku kitebe nze chairman Nyanzi ne munnamawulire gwe sitajja kwatuukiriza linnya nga tutambulira mmotoka ya chairman Nyanzi Prado. Bwe twatuuse ku bitaala ebyokubiri. Of course birole by'amagye byaze ne bituyitako bijja fanga n'ebyo bitera okukikola ku kitebe kubanga oluguudo balufuula lwa State House kati we bayita we bakozesa. Tetwakifuddeko nnyo naye ebitaala byatuuse ne bituta. Ebitaala bwe byatutadde emmotoka 2-3 ezatubadde mu maaso tezatambudde ne tukyewuunyamu ngaffe abatambula ng'abalwanyi nga twekengera. Kyenzijukira nti waliwo n'omwami yabadde nga makanika eyatutte obudde ng'akuba ng'alinga atunuza mu kamera kyama nabuza oli naye ne tulabanga makanika ndowooza tulabye ng'abantu okutwegomba naye wayise eddakiika ntono nnyo ng'ebitaala bitukutte again kati nga bitukwatidde ddala. Omuntu najja ku mmotoka mwe twabadde olujja olwange ne baluggula ne banteeka ku gun point. Naye chairman Nyanzi n'abuuza tukoze ekikuba yabadde avuga. Yabadde mu byambalo eyalugudde? Yali tali mu byambalo, yadde mu t-shirt ya white ndoza ya mupiira naye saalabye tiimu. Nabagamba you were under arrest. Ne jean. Yakukinze, just imagine the first thing that guy did was to cock his gun to me. Yantadde ku gun point. I was on gun point. Kakati chairman Nyanzi n'ava mu motoka. Chairman Nyanzi bwe yavudde mu motoka omuseddekezi n'ayagala atayize Nyanzi. Kakati awo eri sitole yansi. Nempitansi n'ensumulula. Kakati ne bawandagaza naye nga nsi bwe mbasitiriika nsya neeyimirise. Kayongo Kayongo lwabadde lunaku lwanadde mu suuti naye neewuunya abandabye nga nva mu mmotoka njolekera gye nayolekedde. Kayongo nga nenkusanga ng'oyagala kunneekiika Kayongo emisinde gye nabadde ntwala. Akibwa biri likodi yakola zaabwera. So bwe navudde mu mmotoka natandise butandisi saagala na kulimba nsi. Nti watunudde byabadde kubanga nategedde oni adde ayise backup naye nagezanga backup nayo terapika kubanga otyo okumuvinga naye ne ŋŋamba kuba nalabye nga chairman Nyanzi ne bwe nayagala ntya tuyinza obutasobola kuba nti ffenna kwega nalowoozezza ebintu bingi naye instinct eyaze yagaye nti leero wano malamu omusubi simbula ne malamu omusubi naye mu kumalamu omusubi of course bakubye amasasi mu bbanga batuuse ne bagezaako okungoba naye njagala kwebaza abantu baffe ab'okaleerwe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga singa si bonoza nandikwatiddwa kuba bamaze era ne bangoba naye abantu basobodde okumpisa mu biseguuse mpolampola era ne bankuuma. Njagala okwebazamu abankuumye ate era nemanya nti ekitebe kyaffe ebitundu 60 mu 100 kati kyetooloddwa bannamagye kubanga ninawe wenabuusa okugwa bwenti ng'ate abamagye bali wali naye Katonda era yayambye era ne tuvaawo. So bwe batyo nagenza okukizuula oluvannyuma nga chairman Nyanzi awambiddwa. Nkugambye nti awo nze nagenza emisinde amasasi nagawulidde maze okuweta olunzira sayidi y'ekaleero abadde addawa abadde adde Nakawa nga bakuba amasasi oyimirire awo kakati simanyi babadde bayimiriza nze naye gwe kyoba omanya gavuze nabadde nga gavuga naye nga nange nsa neeyimiridde. Kakati ne bawamba chairman Nyanzi. Nategedde nti operation yadde nene kubanga drone zabadde zisuka emmotoka ezamutu tezadde zisukamu 3 zadde nga 5. So wabadde operation yabadde nteeketeeke okunoonyereza kwaffe olwaleero ekitongole kyaffe ekikesi kikakasiza nti operation eno yakoleddwa ng'eduumirwa Afande Damulira. Damulira yaduumidde? Afande Damulira yeyakulidde operation eno. Babadde babalanga ki? Tewali musango kivula paka leo tebanamuleeta mu kooti era bamukuumirwa awatamanyiddwa. Njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna abantu abenyigidde mu kikolwa ekyo ekyokuwamba chairman Nyanzi n'abenyigira mu bikolwa ebyokuwamba bannayuganda. Ensi eno Uganda nga bwe bagiwulira nti Uganda
baleme kulowooza nti egenda koma ku bo, ate baleme kusiga bukyayi. Tumanyi bulungi nnyo nti balegawo ebikolwa bino byonna kuteekamu okutya mu bantu, kuteekamu okunafuwa muffe,